Ngira muza mulungi wa Daily Still Hope abali ku Daily Still Hope 2 namwe abali ku Age Media atwagala nnyo mwebale kubanga mutugoberera mwebale kubanga ate mutufollowinga abeera eri mu nsi y'ebiroto n'okwolesebwa atanaba tuliyungako saba linki atubeera eri nga tutaganjula ensi y'ebiroto n'okwolesebwa netulaba omulabe wabadde atusibidde tulemye okubanga tubitegeera n'eki kye tuteekeddwa okubanga tukola ali tusobola okubanga tutuuka mu kubotola kwaffe oba mu magenda gaffe ago Mukama ge yatutegekera okubanga tukola ki tutambulira mu t-shirt za Daily Still Hope weziri gwazeetaaga osobola commentinga awo oba osobola okujja mu inbox yaffe ne tukubulira price eyazo tulina eza koola ez'ebitogi n'ezitali za bitogi n'ebintu ebirala oba oyagala flaska bitabo peni yonna nga biri Daily Still Hope ebyo tubikuwa bikozesa these are ordinary things just obigula kutuwagira buwagizi alisobola okuba nga tukola ki sobola okuba nga ate twongerayo obuweereza kintu kyonna kyoyagala nga kiriko Daily Still Hope tusobola okuba nga tukikutuusa kakati olwaleero njagadde tunyumyemuko ate n'okwongera okulabula abatulaba ate nammwe abagoberera nyogera obbagamba nti abantu bemulaba ku social media oba abantu betukyaza banaye mubeere bagezigezi ng'obwana bw'emisota kubanga abamu mutandise okubanga mubasuza mu maka gammwe abantu bava eno ne bagenda ne bakyala Mukama ngambye nzije nsabeko naawe ennaku 2 ennaku 3 nammwe ne mubasuza ekitali kibi naye ate tubawooninga nga ffe ababakyaza oba ffe ababalumirirwa mmwe okulumirirwa mu abatulaba ekisooka abantu abo betuleeta temubamanyi that's number 1 mubalabidde ku social media. Number 2 otunira omuntu nga abadde tatiibitako na musumba we okumugamba musumba jjangu ogendeke wange jjangu osuleko n'omulabirira engeri gy'olabiriddemu omuntu gw'osanze ku social media nga ate musumba oludde naye amanyi ebisinga ku ggwe especially spiritual weakness n'ebintu ebirala naye nze kinneewuunyisa nti mutandise okubanga abantu bemulabe ku social media kuno betuleese obuleesi musaba ennamba zaabwe abamuffe kuno twabagobako dda ne mutandika okubanga mubakkiriza bajje mu maka gammwe batandika okubanga basulayo banaye batuukako temutukaabirira spiritual ebinaabatuukako n'ebintu ebirala ate temutandika tukubira amasimu anti Jamiru we namulabako ku Daily Still Hope ali atya kubanga temutukaabirira mwetike emisalaba gyammwe kubanga tubalabula temuwulira kuba mwe buli mulowooza buli muntu gwe tuleeta kuno ku Daily Still Hope kuba n'emikutu emirala mulowooza abantu abo bali perfect ba Yesu bennyini abawedde emirimu bale mwegendereza. You people be careful. Nze bukyatandika kuweereza sirina maka ga muntu gye nali nsuze era sikkiriza ebyo bya kisirusiru bansonyi oba nkozeseza ekigambo ekikyamu asimala era nze omuntu wanjangu okwewange ennaku 2 ntukana kwewuunya lwaki opita 2 days at your home naye bano abamu temubayita mubalabirawo nga beereese Mukama yaŋŋambye nijje nsabeko naawe ennaku 2 nga babeera awo 2 3 4 omututo niba ne bantu I don't know you people over you value your life especially spiritual life. I don't know omuntu gwotamanyi omuntu talina na musumba we talina womubuuza ani musumba agamba Yesu ye musumba wange seetaaga engaza buli 23 talina musumba amusumba talina kanisa mwakuŋŋaanira tomanyi spiritual background ye togimanyiko tomanyi nawe oyinza kutandika mu tracinga spiritually omukkiriza otyewo n'asula nawo ne bano bantu mmwe you people wetwalokoka kati twasirwala kutuuka ku yo level Katonda atusuubira okubaamu n'amagezi ag'obwakatonda Katonda atusuubira okubanga we reason according to his level tubenga tutegeera nga ye
tusobola okulaba omuntu ku social media ne muyita wange olaba nze akyaza abantu. I don't bring them to my home not because mbeekengera, no, but you people mulina okuba abantu abagezi. Mulina okuba abantu abagezi, you people. Bano abantu bemulaba ku social media ez'enjawulo wadde Sideri Stop n'abalala, bannaaye topapa kwaniriza muntu waka, temumanyi kyemwaniriza. Singa muntu webuuzangako ababaleeta, kuba muntu baleeta nga tumanyi waayi tubaleese, ekitegere wadde muyumba ate mwaba baleeta biki, yes tuba tumanyi waayi, ate nabawa ddala reason zange. Abamu mbaleeta kubanga sinze nze kali na social media eyo yonna baba balimbye, batambudde ku social media ez'enjawulo balimbye. Kati ffe there is still hope engeri gye tuhandolingamu issues ate yanjawulo, era engeri gy'olaba ku media endala engeri gye bamukwatamu, engeri gy'ayogera ne ku there is still hope byawukana. Waffe tusooka ne tukuleka ne tukuleetera ebibuuzo, gwe mwennyini ne weekuba equalizer, gwe mwennyini ne weesamba wekka nga teri akayanye naawe. Kati awo tuba nga tutukwesonyiwa nga tukumaze. Naye my concern, ekyo nkyogedde, nina ensonga lwaki mba nkyogedde, especially bantu mwe abali e Uganda nammwe abali ebweru muconnectinga, gendako ewa mami wange, gendako ewaka, ne bagenda ne basulayo 1, 2, 3, omuntu tomumanyi. Especially spirituality, you don't know that person. Akuba omuwulidde ku social media ayogera ebiboozibozi ebinyonyogera amatu, binogamba ono Yesu yennyini awedde emirimu. You people njetandika otukubira n'amasimu nga mutubuuza pastor akyasinze deliverance ng'oyagala genda for delivery. Jamiru musumba ki gw'omanyi wa deliverance? Ebintu anti byakyuka, ewaka ebintu bikuba ennyumba, ebirooto byakyuka, abaana baliwo bati, naye nga gwe tomanyi kiki wayaniriza waka. You people mubeere abalokole abali responsible, abalokole abali countable. Omuntu manyako spiritual background ye. Omuntu ono atugamba gwe njagala okwaniriza asabirawa, yalokokerawa, saazi nani musumba we, saazi nakuŋŋaanirawa. Okitegera awo osudde emiyo osobola okwaniriza ki? Naye omuntu bawoza kimu nze neekolako deliverance, ate namwe ne mukkiriza Yesu asobola okukolako deliverance, gumenye asobola okukolako deliverance, Yesu asobola okukolako deliverance ate tebakusabire. Yes, it is true. It is true. Kati Yesu akolako deliverance n'akoleka n'ozunga ku street oba abaako waakuteeka ne bakumentalinga, era n'akumentalinga yennyini, era amala okumentalinga n'atabaako waakuteeka otuula otandikiraawo. Abayigiriza yabateekawa Yerusaalemi we baasibukira okusaasaana ensi yonna. Lwaki buli omu teyatandikira we? Yesu yalinnya mu ggulu. Lwaki? Peetero teyakwata neyeddirayo mu byennyanja, Matayo neyeddirayo mu kusolooza emisolo n'abalala. Lwaki bonna badda wamu? Naye omuntu tomanyi spiritual life ye, tomanyi oba ani musumba we, tomanyi oba ava wa Kibwetere oba tava wa Kibwetere. Omuntu kasajja n'akasitoole n'atandika okuba nga anyonyaka ng'akola WhatsApp group nga mwina mujjula eyo bwemugenda mu ggulu. Basaasidde era nze njagadde kuwoninga mu abamala gaaniriza abantu mu maka gammwe, especially mu maka gammwe. People, your home is a private place. Wakeewo omuntu gw'oyanirizaawo oba omutegedde nnyo era ng'omubuuza ne Mukama. Naye tobuuzaako na Mukama, tekibadde na budget ng'oli atuuka bunzize leererere tubiwulireeyo. Era ffe tutunze ngenza okujja balabulanga, ffe tetugaana abantu bakyalira. Era gw'oba okiwulidde
Mukama kikakasizza, it is okay, that person can come and visit you. Naye banaye mwegendereze omuntu ati bakyalakyala ffe tubategedde wano n'avaawo naku 2 n'agenda ewalala naku 3 n'agenda ewalala bye balimu ebyo ate bye musinga owuliriza tubogerako eyo nnugu bula kuba oyo yamuma content. Who likes content? Ani yagamba eno channel yali etandika oyo yagitandika oyo gogamba mbu yatuma content. We started with no one. Okitegedde nate nenjiri ya Mukama waffe tosobola kugamba nti Obwakabaka ogenda buwulira wekka kuba nti we started there bringing in people. Naye lugezi olaba nga yijja betuleeta ate baaba bagenda batomeza nga mwe mulowooza. Manyi mukyamuka, ekizibu kyammwe you people mukyamuka, temulina spiritual discernment. Si mwenna abamu you lack spiritual discernment. Emboozi ezinyonyogera amatu mwe mulowooza ntuufu naye temuggyako mubeere nga bali abasajja abali mu bikolwa by'abatume. Pawulo bwe baamala ng'obasomesa nga baddayo waka bajjayo bayibuli, tebajjangayo WhatsApp, tebatuulangawo mu biboozi byabwe, bajjangayo bayibuli beekenneenye ebyawandiikibwa. Pawulo bye babasomeseza bituufu oba bikubagana. Naye mmwe bameka mu mmwe omuntu najja n'asomesa n'oddayo n'okwata ebyawandiikibwa? Omuntu asobola n'okusomesa n'amalako nga takuwadde nakyawandiikibwa, awoza kimu mu bayibuli n'akomaawo. Mubeegendereze, tebagaba byawandiikibwa, banyumya bunyumya biboozi. Mulala agamba kiri mu Ebulaniya n'akomaawo. Manyi bayibuli egambawo nti n'akomaawo. So okubadde kulabula kwetwagadde okuba manyi ffe tubaagala tetumwagala mutomere ate mujje mutusumbwe nga mutubuuza deliverance pastors bali luddawa. Ejamiro sikola deliverance ya kugoba mizimu, yakola deliverance yawa Wongo gyemanyi gyensobola Mukama gye yakola ki gye yantegekera. So ey'okugoba emizimu sigisobola, waliwo abakola ki, waliyo abo ababisobola. So naye twetwagadde obalabula nti mwegendereze abantu bemwaniriza yaniriza mu maka gammwe n'abeereetaleeta mu maka gammwe obaze kusaba nammwe okuba mbu omulaba ku social media nga bamukyaziza ayogera ku ggulu, ayogera ku biki, n'olowooza nti kakati wafuna malayika agenda okuba nga akuyambako akutwale mu ggulu, ne wajja ewaka g'oyaniriza bwaniriza, mujja kwaniriza sitaani. Twagaliza ekiro ekirungi, musule bulungi. Mmwe mwenna abeetaaga linki ez'ebirooto, ebirooto bikusumbwa, saba linki tujja kugikuwaawo weegatte ku nsi y'ebirooto n'okwolesebwa, oleme kusigalira bbali kubanga mujja bakyaza bakwate n'ensi yammwe ey'ebirooto, muleme kuddamu kuloota, ntandika kuloota bintu bye mutategeera nga babawambye. Then n'abagambye beetaaga t-shirt za There is Still Hope, beetaaga kola eya kola tali ya kola, pen za There is Still Hope, bitabo, notebooks, key holders, ekintu kyonna ng'oyagala bakiteekako There is Still Hope, masowaani biki. These are ordinary things, bintu bya bulijjo tebirina kyebiri nga ogula ekikopo kyo era weebiri naye nga just obigula kutuwagira buwagizi teri kirala, tebiwonya tebikola ki. Yesu yekka linnya lye eriwonya era lyerirokola. Nalo nga adde kamera okubanga ate akusikira ekifaananyi gw'atamanyi namba yaffe eri 075234 1447 ne 0761 088335. Osobola okuyita ku namba ezo ne tukutusako kyonna ky'oyagala ate ku bbeeyi etali y'amaanyi nnyo, ya layisi. Nawe n'oyita eyo n'obeera ambasada wa Kristo ate ne There is Still Hope n'ogiraga abantu ne bajja ne bawulira ku mazima ate n'amazima ne gakufuula ow'eddembe. Musule bulungi, meraba.